Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe okwalinga okusaaga. Mwesigwa yali asobodde okubeera ng'ayitako ewa kitaawe era ng'eno ku woofiisi yali agenze kusabayo mulimu, naye munnange kyamubuukirako eyo okulaba ng'ate kitaawe omulimu gwe yali amuwa oba oli awo ye yalaba nga si gwe gujja mu buyigirize bwe yali yafunira e Bungereza. Awo nno baavaawo nga bafunyeemuko ku mbeera ey'obutakwatagana, naye oluvannyuma lw'okudda eka Mwesigwa yajja n'afuna ekirooto oba oli awo oluvannyuma ennyo ekyamuzibula amaaso. Mu kireeto ekyo yasobola okulaba nga Pawulo amuwaako obujulizi era omwo omulamuzi mwe yamusindikira ku misango gy'okubeera nti asibibwa amayisa, naye ate mu mbeera eyo mwe yalabira kitaawe ng'akaaba ng'alaga okunyolwa okw'amaanyi oba oli awo ekyamuzzaamu essuubi nti alina omuntu amufaako. Wano nno Mwesigwa we yasalirawo akuba enkyukira asobole n'okudda eri kitaawe oba oli awo n'omulimu gwe yali amuwadde mu kusooka abeere ng'agukkiriza. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokutaano tuli mu ssuula ya 2, taata n'omwana. Mwami Kuteesa gye yakuba amaaso nga ku mutabani we, era ggwe kansuubire ku luno olinayo amawulire agasanyusa. Mwesigwa yasitula akatebe we kaali n'akasembeza awaali emmeeza ya kitaawe. Yamugamba bw'ati, taata, nzikiriza omulimu gwe wampadde, ntandike ddi okukola? Taata yasanyuka n'alyoka asekereza. Kirungi Mwesigwa, bw'oba tokirinaamu buzibu nnyinza okukufunira omuntu n'akutwala essaawa eno. Bw'oba oyagala kutandika nkya nakyo si kibi. Taata yatunuulira mutabani we ng'alinga alina obuzibu. Mu butuufu ku luno Mwesigwa yali mwennyamivu. Yamubuuza nti, kiki Mwesigwa, olina obuzibu? Mbuulira, tomanya nnyinza okukuyambako mu ngeri emu. Mwesigwa yatunuulira kitaawe mu mmunye n'amubuuza nti, taata, okkiriza emisango gye baali bantaddeko nti gyali ginsinga? Kitaawe yasembera kwe kumugamba nti, naye ate egyo emisango gyakuggyibwako. Saagala otandike kweraliikirira ku ebyo. Lowooza ku by'ogenda okukola, weerabire ebyo ebitakugasa. Mwesigwa yanyeenya omutwe n'amugamba nti, nedda taata, tonnyanukudde kye nkubuuzizza. Ggwe olowooza ki? Kitaawe yamubuuza nti, ggwe olowooza nze ndi taata nnabaki okutandika okulowooleza mutabani wange oludda olukyamu? Mwesigwa yamugamba nti, ekitegeezo okikola lwakuba ndi mutabani wo, si lwakuba nti okikakasa nti saakikola. Taata yawanika omutwe ng'aliko by'alowooza, n'oluvannyuma n'amwanukula nti, ekyo nkyogera lwa nsonga mutabani wange gwe neekuliza mumanyi bulungi. Kale nga nkimanyi nti tasobola kukola kintu kya bukaawu era obuswavu ng'ekyo. Mwesigwa yali musanyufu, waakiri yali afunyeyo ebigambo ebisanyusa era ebimugumya okuva eri kitaawe. Violet byali byamusobedde dda. Omuvubuka yamusisinkana omulundi gumu gwokka mu kibaala, wabula okuva ku olwo yali taddangamu kumukubako kimunye. Yakikolera ssabbiiti nnamba nga buli lunaku yeeyisaako mu kibaala okulaba obanga Mwesigwa waali, wabula ng'atambulira busa. Naye munnange ate nga tasobola kubivaako, anti omulimu guba mulimu. Yalina okubaako engeri endala gy'ayiiya okusobola okumaliriza omulimu guno nga bakama be bwe baali baagala. Yasalawo amaaso agajje ku kibaala agazze Mwesigwa gye yali asula. Na kino yakikolera ebbanga naye nga talabanga Mwesigwa bw'ayingira oba okufuluma awaka. Mwesigwa bw'akkiriza omulimu kitaawe gwe yali amuwadde, yakeeranga nnyo ate nga nnyuka bugenze. Kino kyawa Violet obuzibu n'atuuka n'okulowooza nti Mwesigwa osanga yali yasenguka. Yali ayagala kuva ku by'okuketta Mwesigwa gy'asula ng'ayagala kuzuula wapya gy'asula ng'alowooza nti oba yasenguka. Naye yajja n'afunamu okubuusabuusa
ng'alowooza nti oba Mwesigwa alina abantu be yeekengera ng'ennyumba agiyingira era ng'agifuluma mu bubba. Kye yakola kwe kuyita omuyambi we Saagala atandike okuketta ekifo kino okulaba nga Mwesigwa akyabeerawo. Mwesigwa ebintu byamubeerera byangu eyo gye yali akola. Enkolagana yali nnungi n'abakozi abalala ate nga bamuwa n'ekitiibwa. Taata yali musanyufu okulaba nga mutabani we yali ategedde kye yamunnyonnyolanga. Bwe yannyukanga eyo gye yakoleranga ng'ayitirako mu woofiisi ya kitaawe ne bawayaamu. Kitaawe yamunnyonnyolanga ku byonna kampuni yaabwe bye yakolanga n'engeri gye baabikola. Mwesigwa yafuna okusikirizibwanga okw'amaanyi okwagala okwongera okuyiga buli kyetaagisa ku kampuni ya kitaawe. Olwatuuka Mwesigwa ng'abuuza kitaawe, kaakati gwe wajja otya okutandikawo kampuni nnene bw'eti? Amazima gali nti nange njagala okubaako kye nkola, kyokka ebiseera ebimu nfuna okubuusabuusa oba nga nnyinza okukiyimirizaawo. Kitaawe yamugamba nti tewali kitasoboka mutabani, kye weetaaga bumalirivu na kwekkiririzaamu, ebisigadde obirekere Mukama. Gw'olowooza nze okutandika kampani eno natandika na kinene? Nedda, natandika n'obusente butono nga nsuubula ebyo ebyeyambisibwa mu kuzimba. Kyokka nalina essuubi ku kye nali njagala era nakola nkisimbyeko nnyo ebirowoozo okutuusa we nagambira nti era kale. Kyokka ate olaba newankubadde kiri bwe kiti nkyalina ebirala bye nduubirira. Ekyamazima nkwegomba taata, gwe muntu omwatiikirivu mu by'obusuubuzi, tolina mpalana na muntu yenna, buli muntu akwagala, kale kwe kugamba olina buli muntu ky'ayinza okwegomba ku nsi. Kitaawe yasitula eggiraasi n'asooka anywa ku mazzi. Bw'amaliriza kwe kugamba mutabani we nti abalabe baffe babeerawo, naye ekyo tekikugaana kugenda mu maaso na kukola ebyo bye twagala. Mutabani we yamubuuza nti ate olwo nga bakuwalanira kitaata? Kitaawe yassa wansi eggiraasi n'amwanukula n'ebigambo bino, byanfuna munnange, oli bwe muba mukola ekintu kye kimu aba tayagala okole kumusinga, bw'omusinga ng'atandika kukuwalana. Mbadde ndowooza nti nze nzekka alina abampalana, naye bwe kiba nti nsi yonna osanga nina kukigumira. Kitaawe yakololamu n'oluvannyuma n'amugamba nti bo babeerawo naye tusigala tukola nabo. Ekirungi kiri nti n'abaagaliza weebali, kale batuwe essuubi mu bye tukola. Mwesigwa yasiriikirira n'oluvannyuma n'abuuza nti taata, golowooza lwaki nze nakwatibwa mu misango gino? Taata yamwanukula nti kye nnyinza okukugamba kiri nti Katonda talya nguzi, kale amazima gajja kulwa ddaaki gazuuke. Mwesigwa yanyiiga bunyiizi. Bwe buzibu bwo taata, tobeera mulambulukufu mu nsonga zo, kaakati lwaki toneenukula kye nkubuuzizza? Omanyi taata, siiba bulungi. Mwami Kuteesa yali amanyi bulungi mutabani we, kale ne ku luno alaba agenda, kwe kusalawo okugonza mu njogera amuziyiza okugenda. Mutabani we yali amwetaaga kubanga ye mwana we omukulu ate ow'obulenzi yekka. Mwesigwa, kye nalowooza kiri nti waliwo omuntu omu yali agenda okukwatibwa mu musango guno, kyokka olw'okwagala okwetaasa ne baagala basuule ggwe mu mutego. Omuntu oyo ateekwa okuba ng'akumanyi nnyo ekigenza ewala, kyova olaba nti kyamwanguyira okukusuula mu mutego gwe. Mwesigwa yawuliriza bulungi ebigambo bya kitaawe. Kitaawe bw'ayogera ku muntu okuba nga yamusuula mu mutego, ebirowoozo bye ne biddukirawo eri Pawulo eyali mukwano gw'enfanfe. Bwe kiba bwe kityo, omuntu omu yekka eyali ayinza okuba ng'amutegeera bulungi era nga ye Pawulo. Kitaawe bye yayogera byayongera okumukakasa ku bye yalowoozanga bulijjo. Bw'otunuulira byonna ebyaliwo mu kifo awaali obutemu buno, nga Mwesigwa talema kulowooza nti n'omulamuzi yali wakisa obutamusalira musango, anti eyategeka engeri y'okusiigamu Mwesigwa enziro
omulimu yali agukoze bulungi nnyo. Taata, lwaki tonnyambako okuzuula omuntu eyakola kino? Mpulira nga nkooye okutambulira mu bulumi. Kitaawe yeefuula nga atawulidde n'agenda mu kakabada akaali awo ku mabbali. Yakebera mu bitabo n'aggyamu akatabo akaali akatonotono nga kali mu langi ya kiragala. Bw'atuuka ku mmeeza n'akasindikira mutabani we n'amusaba okukabikkula. Bikkula olupapula namba 14. Mwesigwa yabikkula n'atuukawo. Yatunuulira kitaawe ng'alinga amubuuza ky'ategeeza. Kitaawe yamusaba okusoma ebyo ebyali byawandiikibwa ku lupapula olwo. Mwesigwa yatandika okusoma amateeka 10. Bw'amaliriza okusoma ogwo ogwali omutwe n'addamu okutunuulira kitaawe. Oli yamunyeenyeza omutwe n'amulagira okugenda mu maaso n'okusoma. Mwesigwa yasoma ebyali biddirira. Ekisooka, weesige batono ddala ate abo boolaba nga bagwanidde. Ekyokubiri, kkiririza mu ekyo gwe ky'owulira wabula si kutwala by'abalala. Ekyokusatu, buli kintu kirina ekiseera kyakyo, kale bwe kuba kwebaka ekyo ky'oba okola singa kiba kyekiseera. Ekyokuna, kozesa amaanyi matono singa kweyambisa bwongo. Ekyokutaano, tosobola kugaana bizibu kujja gy'oli wabula ate osobola okubyewala. Bwe biba bizze, funa engeri entuufu ey'okubivvuunuka. Ekyomukaaga, towalana muntu okukuba kwerumya wekka. Ekyomusanvu, manya era otegeere ky'oli. Ekyomunaana, gwe obanga osooka okumanya. Ekyomwenda, waliwo engeri endala ey'okukolamu ekituufu. Eky'ekkumi, tewali mbeera ya lubeerera, kale kyuka n'embeera. Bw'amaliriza okubisoma, Mwesigwa kwe kubuuza kitaawe ky'ategeeza. Naye kwe kumubuuza nti, okusinziira ku kye tubaddeko, olowooza nnyinza kukugamba kutwala tteeka nnamba mmeka? Mwesigwa yatulika n'aseka. Kaakati weefudde Katonda, watandise n'okukola amateeka? Ye kitaawe yamutegeeza nti mu by'abadde amulaze abadde amuyamba kuyiga kwekkiririzaamu. Nkuyamba kulekeraawo okwesiba ku bitagenda kukuyamba. Keekadde olekeraawo okutunuulira ebikunafuya otandike okutunuulira ebikuzimba. Bw'olifuuka ekitagasa lye ligenda okuba essanyu ly'omulabe wo. Nze kye nkugamba byerabire, genda mu maaso n'obulamu bwo. Mwesigwa yamugamba nti, nkusabye ekintu kitono nnyo taata, kunnyamba kuzuula mulabe wange, kyokka ggwe ensonga ogirandizza. Kitaawe yamwanukula n'amugamba nti, nkitegeera ky'obadde ogezaako okuŋŋamba, naye kye nkugamba kye kituufu. Kino si kye kintu ky'okwonoonerako ensimbi n'ebiseera. Ekisooka omusango gwakuggyibwako. Kaakati lwaki tubeera tutandika okuziikuula ekintu ekyaziikibwa edda? Abo bonna abakusongamu ennwe baleke, bajja kukoowa bakwesonyiwe. Mwesigwa teyayongerako. Yalabika okuba nga alowooza ku ebyo ebimugambiddwa kitaawe. Kitaawe yamulaba ng'abirowooza, kyokka ng'abuusabuusa oba nga yali abitegedde, anti mutabani we ng'amumanyi nti si mwangu wa kumatiza. Onoggyako ddi eka okulaba ku bato bo? Mwesigwa yeebuzaabuza ng'atawulidde kibuuzo, kyokka kitaawe n'addamu okumubuuza ekibuuzo kye kimu. Ono yayanukula nti, njagala okujjayo naye simanyi lunaku lutuufu. Bino yabyogera tabitaddeeko mutima. Kitaawe yamutegeeza nga bannyina bwe baagala okumulabako nti era yandifunye akadde n'ayitayo okubalaba. Mwesigwa kwe kumwanukula nti naye ayagala okubalabako, kyokka obuzibu buli nti bw'agendayo adda mu ntalo ne muka kitaawe. Aba agenda okwongerezaako, kitaawe n'amukomako nti eyo emboozi eribeera ya lulala. Bwe tutyo ne tubeera ng'essuula ey'okubiri nayo tugikubye olukumutwe. Nzikiriza tuyingirirewo mu ssula yaffe ey'okusatu n'omutwe ogugamba
ensisinkano teba ya lumu. Violet aba ali waka alaba akatambi k'ebifaananyi, essimu ye n'evuga. Yagikwata n'addamu nti, "Hello, onaani?" Eyanukula yali Saagala gwe yaleka okuketta ewa Mwesigwa. Saagala yamutegeeza nga bwe yali alengedde Mwesigwa ng'ayingira ewuwe. Violet yamusaba okusigala ng'akuumira amaaso ku Mwesigwa nga talina kumuleka kufuluma nga tategedde gy'alaga. Saagala yasigala we yali ng'amaaso agoolekeza Mwesigwa gy'asula. Oluvannyuma lw'essaawa nga nnamba, Mwesigwa yafuluma n'ayimiriza owa pikipiki n'alinnya. Saagala yakubira Violet essimu nate n'amutegeeza nga Mwesigwa bwe yali alinnye pikipiki n'agenda. Violet yamuboggolera nti, "Otegeera bulungi. Nakugambye omukuumireko amaaso, tomukkiriza kugenda. Vuga mangu naawe omugoberere." Saagala teyalina kyakukola okuggyako okutandika mmotoka ayolekere Mwesigwa lye yali akutte. Yavuga ndiima ng'asuubira okulengera pikipiki okugendedde Mwesigwa. Yamulengera wabula ng'ayolekedde eridda Entebbe. Saagala yakimanya nti singa atuuka ku luguudo luno kijja kuba kizibu okuddamu okubalengera olw'emmotoka ennyingi eziri ku luguudo luno. Yayongera ku misinde kwe yali avugira nga kyayagala kusanga pikipiki eno nga tennatuuka ku luguudo luno. Newankubadde ng'emmotoka yagivuga ndiima bw'atyo teyayambibwa. Kale bali engeri gye baali ku pikipiki bwe baatuuka ku luguudo lw'Entebbe tebaasanga buzibu bwa kwesiba kwa bidduka. Saagala bw'alaba nga tajja kusobola kuvuganya n'abali ku pikipiki kwe kusalawo n'afuna w'asimba mmotoka ye naye n'apangisa owa pikipiki okumutwalako. Bwe baatuuka e Kajjansi, Saagala agenda okwetegereza nga baabadde agoberera takyabalabako. Yatabulwa. Kyava asaba avuga epikipiki okwongera ku supiidi kw'avugira ng'asuubira nti be bagoberera bakyali ku kkubo okwo. Yali mutuufu, anti bwe bavvuunuka akasozi n'abalengera. Eyali amuvuga yakanya kumubuuza lwaki bagoberera bali ababali mu maaso nga tanyega. Baavuga ne babasemberera kumpi. Mwesigwa bw'ava ku pikipiki n'ono Saagala kwe kusaba eyali amuvuga okuyimirira. Yasasula owa pikipiki ssente ze yali amuleetedde, bw'atyo ne yeetegereza ekifo we baali. Yakubira mukama we essimu n'amutegeeza nti Mwesigwa ali Kisubi ku Valley Beach. Violet bw'atuuka mu kifo yasaba Saagala okuddayo ku bibye nga bw'amwebaza olw'ekyo kye yali asobodde okukola ku olwo. Yatuuka n'atandika okwetegereza ekifo. Yatya okumala gatuukirira Mwesigwa nti omuvubuka ono ayinza okumwekengera. Gw'ate Makindi mu kibaala ye yamwesooka, ne wana amwesooke? Nedda, yayagala ku luno Mwesigwa y'abajja gy'ali. Yamulengera musajja wattu ng'atudde yeetegereza n'okunyumirwa amazzi g'ennyanja. Yali atudde ku jjinja eddene ng'amagulu agawanirizza emikono gye gyombi, kale ng'alabika anyumirwa ky'aliko. Nakyala yayagala ku luno Mwesigwa y'abajja gy'ali nga muli asabirira kimu abe ng'akyamujjukira. Violet yatuuka ku jjinja eryali lirinaanye erya Mwesigwa bw'atyo naye ng'atunuulidde ennyanja. Engeri gye yali mmande abantu baali batono abasenga nga bali ku mirimu gyabwe. Kino kyamuwa essuubi nti mu buli ngeri Mwesigwa yali ajja kutunulako ku mukono gwe ogwa kkono ate nga bw'atunulayo nga mu buli ngeri alina okumulengera. Yasiriikirira bw'atyo n'akkakkana ng'era omuntu eyazze okuwummuza ebirowoozo. Yagiranga n'atunulako eri mwana mulenzi wabula ng'oli tamagamaga atunuulidde ennyanja. Violet yatyamu ng'alowooza nti oba kye yalowooza tekiikole. Bw'alowooza ku ky'okulumba Mwesigwa amwesooke nga bwe baali balabaganyeeko ng'alaba kigenda kwonoona enteekateeka ze zonna. Yasiriikirira n'atandika okunyumirwa amazzi, bw'atyo n'ebyokulowooza ku Mwesigwa n'abyerabira. Nkulamusizza maama. Violet yamaguka mangu okulaba amulamusa, gye yakuba amaaso nga ku Mwesigwa.
Ampuliriza omulungi. Bagamba ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Nzikiriza neetegule kubanga kyekituufu akadde tekali ku ludda lwaffe. Tujja kutandikira awo tumanye biki ebyaddirira. Violet afunye omukisa okuddamu okusisinkana Mwesigwa. Yaweebwa mulimu gwa kumuketta azuule oba yeyatta Owen n'awamba Pawulo. Bina gwerawa akuume atakuumira mpeera.